Akamwenyi Records twanjula Emboozi ne Katonda eddoboozi lya Goobi. Mu kiseera ebimera bikomerawo n'embeera y'obudde bwetandikira okubuguma lwali kumpi ne Easter nga wenzijukira ekintu ekisukkuluma ebya bulijjo kyatuukawo mu bulamu bwange. Katonda yatandika okwogera gy'oli ng'ayita mu nze. Kanyinyonnyole nali musanyufu nnyo bwe nali mu kaseera ako mu buntu, ku mulimu ne mu mpulira, era obulamu bwange bwali buwuliranga obwalemererwa ku buli mutendeera. Nga bwe nali mumuze okumala emyaka ogw'okuwandiika ebirowoozo byange ku mabaluwa ze sirina gwe nazisindikira, nasitula akatabo kange aka kyenvu ke neesiga, olwo ne ntandika okuyiwawo ekindi ku mutima. Omulundi guno mu kifo ky'ebbaluwa endala eri omuntu omulala gwe nali ndowooza nti ye andiisa akakanja, nalowooza nnyinza okugenda butereevu eri ensulo, butereevu eri omulisa w'akakanja akyasinze. Nasalawo okuwandiika ebbaluwa eri Katonda. Yali enyiiza ejjudde okunyolebwa kw'ossa n'okuvumirira n'entuumu y'ebibuuzo eby'obusungu. Lwaki obulamu bwange tebukola? Kiyinza kunneetaagisa ki okubuleetera okukola? Lwaki sisobola kufuna ssanyu mu nkolagana zange? Okuwulira nga nina ssente ezimala mu bulamu bwange wali kwakunziruka lubeerera ekisembayo, era n'okusingira ddala awatali kubuuza oba okubuusabuusa. Kiki kye nnakola okubeera nga nsanira obulamu bw'okunyigirizibwa okutakoma? Ekyanneewuunyisa nga ne mu kuwandiika obusungu bwange obusemba ebibuuzo ebitaddikamu, era neetegesa okusuula peeni eri, omukono gwange gwasigala guyimiridde ku lupapula nga gulinga ogukwatiddwa amaanyi agatalabika. Amangu ago peeni n'etandika okutambula yokka. Nali simanyi ki kye nali ŋŋenda okuwandiika, naye ekirowoozo kyalabika ng'ekijja. Olwo ne nsalawo okugenda nakyo. Ekyavaamu Ebyaddala oyagala okuddibwamu k'ebibuuzo bino byonna oba oli mu kuyisa busungu? Natemya awo endowooza yange n'endeetera eky'okuddamu. Ekyo nakyo ne nkiwandiika. Byombi ndi mu kuyisa busungu mazima, naye ate ebibuuzo bino bwe biba nga birina eby'okuddamu ndi mwekakafu nga geyeena, njagala okubiwulira. Oli mwekakafu nga geyeena ku bintu bingi, naye ate tekyandibadde kirungi okubeera omwekakafu ng'eggulu? Awo ne mpandiika. Ekyo kitegeeza kutegeeza ki? Nga sinnakimanya nali ntandise emboozi, era nali siwandiika nnyo nga eyali yalagirwa. Okusomerwa okwo kwagenda mu maaso okumala emyaka 3, era mu kiseera ekyo nali simanyi wa gye kiraga. Eby'okuddamu eri ebibuuzo bye nassa ku lupapula tebyajja gye ndi paka ng'ekibuuzo kyonna kimaze okuwandiikibwa. Olwo ne nzigyawo ebirowoozo byange. Emirundi egisinga ebiddibwamu byajja mangu nnyo okusinga we nsobola okuwandiika, era neesanga mpapiriza bwe natabulwa oba bwe nabulwa okubikkulirwa ne nzisa bayiro wansi ne ntambula ne nviira okwogeraganya. Paka era bwe naddamu okuwulira nga mpitiddwa munansonyiwa, ekyo kye kigambo kyokka ekisaana okudda eri akatabo aka kyenvu. Olwo ne ntandika okuwandiika ebiŋŋambibwa nate. Emboozi zino zikyagenda mu maaso nga we mpandiika bino, era ebisinga ku byo biri ku mpapula eziddako, empapula ezirimu emboozi ey'ebyewuunyo gye nasooka okubuusabuusa. Oluvannyuma nalowooza nti bingasa nze, naye ate kati nkitegeera by'abantu abasukka ku nze. Emboozi eno yakolebwa ku lulwo na buli muntu yenna atuuse ku bubaka buno. Ebibuuzo byange bye bibyo. Njagala oyingire mu mboozi eno mangu nga w'osobola, kubanga ekisinga amakulu wano si lugero lwange naye olulwo. Olugero lw'obulamu bwo lwe lukuleese wano. Kiri lwa bulungi bwa kumanya kwo obubaka buno kwe bukola amakulu. Ekitali ekyo tewandibadde wano nabwo kati. N'olwekyo katuyingire emboozi n'ekibuuzo kye nali neebuuza okumala ebbanga eddene. Katonda ayogera n'ani? Bwe nabuuza ekibuuzo kino kye ky'okuddamu kye nafuna. Njogera eri buli omu akaseera konna. Ekibuuzo tekiri ani gwe njogera naye, naye ani awuliriza. Ne kinkwatako. Nasaba Katonda agaziye ku mulamwa guno kino Katonda kye yagamba. Okusooka katukyuse ekigambo kwogera n'ekigambo kuwulizaganya. Kye kigambo ekisingako, ekimalayo era ekituukiridde ddala. Bwe tugezaako okwogerezaganya nze gy'oli, gwe erinze, amangu ago tunyigirizibwa n'obutono bw'ebigambo obutakkirizika. Ku lw'ensonga eno
siwuliziganya na bigambo byokka. Mu mazima siteera kukikola. Empuliziganya yange gye ntera ennyo okukozesa kwe kuyita mu mpulira. Empulira lwe lulimi lw'omwoyo. Bw'oba oyagala okumanya ki ekituufu gy'oli ku kintu, weetegereze engeri gy'owulira ku kyo. Empulira emirundi egimu nzibu za kuzuula, ate emirundi egisinga okuzirabawo. Kyokka ate ekikwekwedda ku ntobo y'empulira zo ge mazima go agasembayo. Akabadi kali mu kutuuka ku mpulira ezo. Nja kukulaga batya era w'oba oyagala. Nagamba Katonda nali njagala, naye ate kati nali njagala ekiddibwamu ekiggwayo era ekijjudde era ekibuuzo kyange ekyasoose. Kino Katonda kye yaŋŋamba. Era mpuliziganya n'ekirowoozo. Ekirowoozo n'empulira si bye bimu, newankubadde bisobola okubaawo mu kaseera ke kamu. Mu kuwulizaganya n'ekirowoozo ntera okukozesa ebifaananyi n'ebirabibwako. Ku lw'ensonga eno ebirowoozo bikola okusinga ebigambo obugambo ng'ekikozesebwa mu kuwulizaganya. Okugatta ku mpulira n'ebirowoozo era nkozesa obumanyirivu jjajja w'empulizaganya. Era ku nkomerero empulira n'ebirowoozo n'obumanyirivu byonna we bigaana nkozesa ebigambo. Ebigambo mu mazima ye mpuliziganya esinga okukola ekitono ddala. Byangu okunnyonnyola obubi, emirundi egisinga tebitegeerwa. Era ekyo kiri lwaki? Kiri lwa bigambo kye biri. Ebigambo bintu ebyogerwa obwogerwa okuleekaana okutegeeza empulira, ebirowoozo n'obumanyirivu. Biba bukolomooni, bupande, bubonero, si ge mazima, si byekintu kyennyini. Ebigambo biyinza okukuyamba okutegeera ekintu. Obumanyirivu bukukkiriza okumanya. Kyokka ate waliyo ebintu ebimu by'otayinza kufunako obumanyirivu. Kyennava nkuwa ebikozesebwa ebirala eby'okumanya, era bino biyitibwa empulira kw'ossa n'ebirowoozo. Kati ttabbu esinga eriwo kati eri nti mwenna mutadde omugaso mungi nnyo ku kigambo kya Katonda era mutono nnyo ku bumanyirivu. Mu mazima mutadde omugaso mutono nnyo ku bumanyirivu nti okumanya kwo kw'owulira ku Katonda bwe kuba kwawukana n'ebyo by'owulira boogera ku Katonda, okikolerawo n'osuula eri okumanya kw'ofunye mu bumanyirivu n'ogenda n'ebigambo bwe kiteekeddwa okuba nga kifuuliddwa. Obumanyirivu n'empulira zo ku kintu bikiikirira biki eby'amazima era by'omanyi mu mwoyo gwo ku kintu ekyo. Ebigambo binoonya kulaga ki ky'omanyi era emirundi egisinga bitabula ki ky'omanyi. Bino olwo bye bikozesebwa bye nkozesa mu kuwulizaganya. Kyokka ate yo engeri y'okukozesa si buli mpulira, si buli kirowoozo, si buli bumanyirivu era si buli bigambo nti biva mu nze. Bigambo bingi byogeddwa mu linnya lyange, ebirowoozo bingi kw'ossa n'empulira nnyingi ebiwagiddwa, ebigendererwa ebitali kutonda kwange nze mwennyini. Obumanyirivu bungi buva mu bino. Okuvuganyizibwa kuli mu busobozi okwawula ki. Obuzibu buli mu kwawula wakati w'obubaka obuvudde ewa Katonda n'obubaka obuvudde mu nsula endala. Okusosola nsonga nnyangu nnyo nga okozesa etteeka eryangu. Ekyange lubeerera kye kirowoozo kyo ekiri waggulu ddala, ekigambo kyo ekisinga obulambulukufu, empulira yo esinga. Kyonna ekikka wansi w'ekyo kiva mu nsulo ndala. Kati eddimu ly'okwawula lifuuka lyangu. Tekiteekeddwa kuba kizibu ne ku muyizi omupya okumanya ekiri waggulu ddala, ekisinga obwerufu era ekisingayo. Kati olwo kankuwe ebinaakukuumira ku mulamwa. Ekirowoozo ekisinga okuba waggulu ddala kye kirowoozo ekyo ekirimu essanyu. Ebigambo ebisinga obulambulukufu bye bigambo ebirimu amazima. Empulira esingayo yeyo empulira gye muyita omukwano. Ssanyu, mazima, mukwano. Bino ebisatu bisobola okukyusibwa ebifo era ekimu lubeerera kikutuusa ku kirala, si nsonga bipangiddwa mu ngeri ki. Bino ebikukuumira ku mulamwa obirina okukuyamba okumanya bubaka ki obwa Katonda era na buliwa obuvudde mu nsula endala. Ekibuuzo kyokka ekisigadde kiri oba obubaka bwange bunaawulirwa. Obubaka bwange bungi tebufiiriddwako, obumu kubanga bulabikanga obulungi ennyo okuba obw'amazima, obulala kubanga bulabikanga obuzibu okugoberera
bungi kubanga butegeerwa bulala, obusinga kubanga tebufunibwa. Omutambuza w'obubaka bwange asinga amaanyi ye bumanyirivu, era n'ono mumubuusa amaaso, okusingira ddala ono mumubuusa amaaso. Ensi yammwe teyandibadde mu mbeera gy'erimu kati singa mwawulira bulizi bumanyirivu bwammwe. Ekivudde mu butawuliriza bumanyirivu bwammwe kwe kuddamu okubeera mu mbeera y'emu nga we muddamu. Omulamwa gwange tegujja kusuulibwa, era ekiruubirirwa kyange tekijja kubuusibwa maaso. Ojja kufuna obubaka amangu oba eddako. Sijja kubakaka era siribanyigiriza, kuba nkuwadde okwesalirawo okukwo, amaanyi okukola nga w'oyagala, era ekyo sirikikuggyako, tekiriba. N'olwekyo nja kweyongera okusindikira obubaka bwe bumu nga mbuddiŋŋana okuyita mu myaka 100, era eri buli kasonda k'ensi k'olimu. Obutakoma nja kukusindikira obubaka bwange paka nga obwanirizza era n'obukwata kumpi naawe nga obuyita obubwo. Obubaka bwange bujja kujja mu ngeri 100 mu buseera 100 okuyita mu kakadde k'emyaka. Tosobola kubusubwa w'obanga owuliriza, tosobola kububuusa maaso ebyaddala nga obuwulidde. Olwo okuwulizaganya kwaffe bwe kujja okutandika mu mazima, kuba mu biseera ebyayita obadde oyogera bwogezi gye ndi, osaba gye ndi, otuula mu kwenenya nange nga onnoonya, naye ate kati nsobola okwogera gy'oli nga wendi okukola wano. Nsobola ntya okumanya nti okuwulizaganya kuno kuva wa Katonda? Manya ntya nti kino si kuteebereza kwange? Enjawulo yandibaddewa? Tosobola kukiraba nti nsobola okuyita mu kuteeberezako mu ngeri ennyangu nga mu kintu kyonna. Nja kukuleetera ebirowoozo byennyini ebituufu. Ebigambo oba empulira mu kaseera konna k'olimu bijja bulungi mu mulamwa oguliwo nga nkozesa ekintu kimu oba bingi. Ojja mmanya ebigambo bino biva mu nze, kubanga gwe munneeyisaayo toyogerangako mu bulambulukufu. Singa wali oyogedde mu bulambulukufu ku bibuuzo bino, wandibadde toli mu kubibuuza. Katonda ayogera eri ani? Wali abantu ab'enjawulo? Wali ebiseera eby'enjawulo? Abantu bonna banjawulo, era buli kaseera ka zaabu. Teriyo muntu era teri kaseera kanjawulo okusinga ku kannaako. Abantu bangi balonda okukkiriza nti Katonda awuliziganya mu ngeri ez'enjawulo, era eri abantu abo bokka ab'enjawulo. Kino kijjako abantu bangi obuvunaanyizibwa obw'okuwulira obubaka bwange okusingira ddala obutabufuna. Eyo nayo nsonga ndala. Nikibakkiriza okutwala ekigambo ky'omulala ku buli kimu. Teweetaaga kumpuliriza kuba omaze okusalawo nti abalala bamaze okumpuliriza ku buli nsonga, era bo bowuliriza. Nga owuliriza ki abantu abalala kye balowooza kye bampulidde ŋŋamba, teweetaaga kulowoolezaako ddala. Eno y'ensonga ennene lwaki abantu bangi bava ku bubaka bwange ku mutendera gw'obuntu. Oba okkiriza nti ofuna obubaka okuviira ddala gye ndi, olwo oba olina obuvunaanyizibwa okubunnyonnyola. Kyaddembe nnyo okukkiriza okuvunulwa kw'abalala n'okwabo abaaliwo emyaka 2000 egyayita mu kifo ky'okuvunula obubaka bw'oyinza okuba olifuna kati. Naye nkwaniriza eri engeri empya ey'okuwulizaganya ne Katonda, empulizaganya ey'enjuyi zombi. Mu mazima gwe annyaniriza era nzize gy'oli mu ngeri eno kati nkwanukula okukoowoola kwo. Lwaki abantu abamu twala Yesu ng'ekyokulabirako balabika okuwulira okuwulizaganya kwo okusinga abalala? Kubanga abantu abamu beetegefu okuwuliriza ddala, beetegefu okuwulira, era beetegefu okusigala nga beggudde eri okuwulizaganya, n'ekibanga kiringa ekitiisa oba kya kiralu oba kikyamu ddala. Tulina okuwuliriza Katonda n'ekiba ekyogerwa kiringa ekikyamu. Okusingira ddala nga kiringa ekikyamu. Oba olowooza oli mutuufu ku buli kimu, ani yeetaaga okwogera ne Katonda? Genda mu maaso era okolenga w'omanyi, naye kimanye nti mwenna mubadde mukola mutyo okuva obudde we bwatandika. Ate kati laba embeera ensi gy'erimu. Mu bwerufu
mulina kye mubuusa amaaso kyeragirawo. Waliwo ekintu kye mutategeera. Ekyo kye mutegeera kiteekeddwa okulabika ng'ekituufu gye muli, kuba ekigambo kituufu kye mukozesa ku kintu kye mukkirizaganya nakyo. Kye mutategedde olwo kijja labikanga mu kusooka okubeera ekikyamu. Engeri yokka ey'okugenda mu maaso ku kino kwe kubuuza, kiki ekiyinza okutuukawo singa buli kintu kye nalowooza nti kyali kikyamu mu mazima kyali kituufu? Buli munnasayansi ow'amaanyi kino akimanyiiko. Munnasayansi waba kyakola tekikola. Munnasayansi assa eri okuteebereza kwe kwonna ate n'atandika buto. Okuzuula kwonna okw'amaanyi kukoleddwa okuva mu bwetegefu era n'obusobozi obw'obutabeera mutuufu. Era ekyo kye kyetaagisa wano. Tosobola kumanya Katonda paka nga olekedde awo okwegamba nti wamumanya dda. Tosobola kuwulira Katonda paka nga olekedde awo okulowooza nti owulidde Katonda. Sisobola kukubuulira mazima gange paka nga olekedde awo okumbuulira agago. Naye ate amazima ku Katonda gava gy'oli. Ani yagamba? Abalala. Abalala baani? Abakulembeze, abaweereza, abasomesa b'eddiini, ebitabo, Bayibuli ku lw'eggulu. Abo si nsulo za buyinza. Tebali? Ye. Olwo ki ekiri? Wuliriza empulira zo, wuliriza ebirowoozo byo ebisinga okuba waggulu, wuliriza obumanyirivu bwo. Akaseera konna yadde ekimu ku bino kyawukana na ki ekyakugambibwa abasomesa bo oba ky'osoma mu bitabo byammwe, weerabira ebigambo. Ebigambo ly'ekkubo erisembayo okwesigika, okuyisaamu amazima. Waliwo ebintu bye njagala okukugamba, bingi nnyo bye njagala okukubuuza. Simanyi wa kutandikira. Okugeza, lwaki teweerabisa bwe waba ebyaddala nga waliyo Katonda era nga yeggwe ekyo? Lwaki tewejjaayo mu ngeri ffenna gye tusobola okutegeera? Ekyo nkikoze n'enkiddiŋŋana era ndikikola kati. Nedda, ntegeeza mu ngeri eyo ey'okweyanjula esoboka, eyo etawakanyizika. Okugezanga? Kati nga olabika mu maaso gange kati. Ndikikola kati. Nedda, ntegeeza mu ngeri etegeerekeka, mu ngeri ettagaanika. Engeri eyo eyinza kuba etya? Mu ngeri ki oba ndabika ki gye wandiyagadde ndabikemu? Mu ngeri oba endabika eyo ddala gy'oli. Ekyo kiyinza obutasoboka kuba sirina ngeri oba ndabika gy'otegeera. Nyinza okutwala engeri oba endabika gy'otegeera, naye ate olwo buli omu ayinza okukitwala nti ekyo kye balabye y'engeri n'endabika ya Katonda yokka, mu kifo ky'engeri n'endabika ya Katonda emu kwezi ennyingi. Abantu bakkiriza ndi ekyo kye bandabanga kyendi mu kifo ky'ekyo kye batalaba, naye ate ndi ekitalabwanga ekikyasinze, si ekyo kye neereetera okubeera mu kaseera. Kwegamba ndi kye siri, kiri mu kuva mu nze, si nze, omwo mwenzija era mu kyo mwenzira. Kyokka wenzija mu ngeri emu oba endala, engeri gye ndowooza abantu gye bayinza okuntegeeramu, abantu banteeka mu ngeri eyo lubeerera. Era singa nzija mu ngeri endala yonna eri abantu abalala bonna, abaasooka bagamba salabika eri abookubiri, kubanga salabika eri abookubiri nga bwe nakola eri abaasooka. Era saayogera ebintu bye bimu. Kati olwo ayinza kuba atya nga yali nze? Olaba? Kati si nsonga mu ngeri ki oba mu mpisa ki gye neerabisizzaamu. Empisa yonna gye nnonda era n'engeri yonna gye ntwala, tewali n'emu ejja kutegeerwa. Naye ate bw'okola ekintu ekiyinza okuba obujulizi ku mazima ky'oli, okusukkuluma okubuusabuusa oba okubuuza. Wali abo abajja okugamba ekyo kya Sitaani oba kuteebereza kwa muntu omu oba ekintu ekirala kyonna ekitali nze. Singa neeyanjudde nga Katonda ow'amaanyi agasingayo, kabaka w'eggulu n'ensi, era n'ensengula ensozi okukikakasa, waliwo abo abajja okugamba ateekeddwa okubeera ng'abadde Sitaani. Era ebyo biringa bwe birina okubeera, kuba Katonda ye teyeeraga eri Katonda ye okuva oba nga ayita mu kwetegereza okwa wabweru, wabula okuyita mu bumanyirivu bw'omunda.
era obumanyirivu bw'omunda bwe bulaga Katonda ye. Okwetegereza kwa wabweru kuba tekwetaagisa, era singa okwetegereza kw'ewabweru kuba kwetaagisa, obumanyirivu bw'omunda buba tebukyasoboka. Singa olwo okwanjulibwa kusabibwa tekusobola kubaawo ku lw'ekikolwa ekyokusaba, kigambo ekitegeeza nti tekuliiwo, nti tewali kintu ku Katonda kyanjuddwa. Ekigambo ng'ekyo kizaala obumanyirivu, kuba ekirowoozo kyo kyonna ku kintu kitonzi, era ekigambo kyo kizaala, era ekirowoozo kyo kw'ossa n'ekigambo kyo byombi bikola omulimu omusufu mu kuzaala ensi yo. N'olwekyo bw'oba owulira Katonda taliiwo kati, kuba Katonda abadde, wandibadde tosaba Katonda abeere. Ekyo kitegeeza nti sisobola kusaba kintu kyonna kye nneetaaga. Ky'ogamba nti okusaba ekintu ate kikisindika busindisa eri. Kino kye kibuuzo ekibadde kibuuzibwa okuyita mu myaka, era kibadde kiddibwamu buli we kibuuzibwa. Kyokka ate okuddibwamu temukuwulira oba temukikkiriza. Ekibuuzo kiddibwamu nate mu mateeka ga leero era mu lulimi lwa leero nti tojja kufuna ekyo ky'osaba, era tojja kufuna kintu kyonna kye weetaaga. Kino kiri lwakuba okusaba kwo kwennyini kigambo ekitegeeza obutabaawo, era okugamba kwo nti weetaaga ekintu kikola bukozi ku kuzaala buzaazi bumanyirivu obwo kwetaaga mu nsi yo. Essaala entuufu n'olwekyo si ssaala yakugabirirwa, naye essaala ey'okusiima. Weebaze Katonda okukuwa ekyo ky'oyagala okumanya mu bumanyirivu mu nsi yo nga tekinnatuukawo. Gwe mukivaamu okiraba nga weekiri mukivaamu. Okwebaza n'olwekyo kye kigambo ekisinga amaanyi eri Katonda, obukakafu nti nga tonnaba kusaba maze okukuddamu. N'olwekyo tosabanga okugabirirwa, siima. Emboozi ne Katonda. Akamwenyu Records. Likinga page ya Kamwenyu ku Facebook. Naye ate singa nsiima Katonda kyankoledde nga tekinnatuukawo ate ne kitalabikako, ekyo kijja kundeetera okuggwamu essuubi kw'ossa n'okunyigibwa. Okusiima tekisobola kubeera ekikozesebwa okufeera Katonda. Ekikozesebwa okulimba ensi tosobola kwerimba. Endowooza yo emanyi amazima g'ebirowoozo byo. Bw'oba ogamba Katonda weebale olwa kino ne kino, nga akaseera konna nga okimanyi bulungi nti tekiriiwo mu bulamu bwo, kati tosuubira Katonda butabeeramu ekakafu nga ggwe olwakikole. Katonda amanyi ky'omanyi, era ky'omanyi kyekyo ekirabika mu nsi yo. Kyokka ate abantu bangi bagamba nti essaala zaabwe zigenze teziddiddwamu. Tewali ssaala, ate ssaala tesuuka kigambo ekikwatiddwa n'amaanyi ekyo ekitegeeza ekiriwo. Tewali ssaala egenda nga teddiddwamu. Buli ssaala, buli kirowoozo, buli kigambo, buli mpulira bitonzi okutuuka ku ssa gye bikwatiddwamu mu maanyi ng'amazima. Ku ssa eryo kwe kijja okuteekebwa mu bumanyirivu bwo. We kigambibwa nti essaala teddiddwamu, ekyo ekyaddala ekituuseewo kiri nti ekirowoozo ekikwatiddwa ennyo, ekigambo oba empulira bitandise okukola. Ate ky'oteekeddwa okumanya era ekyama kye kino, kiri nti lubeerera kye kirowoozo ekiri emabega w'ekirowoozo ekiyinza okuyitibwa ekirowoozo ekiwagira, ekyo ekitambuza ekirowoozo. Singa n'olwekyo osaba era ne weegayirira, wabeera omukisa mutono nnyo nti ojja funa obumanyirivu ku ekyo ky'olowooza nti ky'olonda, kubanga ekirowoozo ekiwagira ekiri emabega wa buli kwegayirira okuweebwa kiba nti tolina kati ky'oyagala. Ekyo ekirowoozo ekiwagira kifuuka ensi yo. Ekirowoozo kyokka ekiwagira ekyo ekiyinza okuggyawo ekirowoozo kino kye kirowoozo ekikwatiddwa mu kukkiriza nti Katonda ajja kukkiriza kyonna ekisabiddwa. Awatali kulemwa, abantu abamu balina okukkiriza ng'okwo, naye batono nnyo. Engeri y'okusaba efukka nnyangu nnyo mu kifo ky'okukkiriza nti Katonda akadde konna ajja kukkiriza okusaba kwonna. Oli akimanye mu ye nti okusaba kwennyini tekwetaagisa. Olwo essaala y'essaala ey'okwebaza, si kusaba yadde, wabula okusiima ki ekiriwo. Bw'ogamba nti essaala kigambo ekitegeeza ekiriwo, ky'ogamba Katonda talina kyakola, nti buli kimu ekituukawo oluvannyuma lw'essaala
kituukawo lwa kikulwa kya ssaala eyo. Bw'oba okikkiriza nti Katonda kintu ekiriwo eky'amaanyi ekiwulira buli ssaala, oyo agamba ye eri ezimu, nedda eri endala, era osanga naye si kati eri ezisigadde, eyo okola nsobi. Teeka ki ekkulu Katonda ly'ayinza okugoberera? Bw'oba okkiriza nti Katonda y'atonda era n'asalawo buli kimu mu bulamu bwo, eyo okola nsobi. Katonda ye mulabi, si ye mutonzi, ate Katonda ayimirirawo mu bwetegefu okukuyamba mu kubeera mu bulamu bwo, naye si mu ngeri gy'oyinza okusuubira. Si mulimu gwa Katonda okutonda oba okutondolola embeera oba akaseera mu bulamu bwo. Katonda yakutonda mu kufaanana n'okubeera nga Katonda. Mmwe abatonzi ebisigadde nga muyita mu maanyi Katonda g'abawadde, Katonda yatonda enkola y'obulamu n'obulamu bwennyini nga bwe muba omanyi, kyokka Katonda yabawa okwerondera nga bwe mwagala, okukola n'obulamu nga bwe mwagala. Mu kutegeera kuno kye weeyagaliza, Katonda kyakwagaliza. Oli mu kubeera mu bulamu bwo mu ngeri gy'oli mu kubeera mu bulamu bwo, era sirina kweyagaliza mu nsonga eyo. Kuno kwe kwefera kwe mwetaddemu mbu Katonda afaayo mu ngeri emu oba ku kiri ky'okola. Sifaayo ku ki ky'okola, era ekyo kibazibuwalira okuwulira. Kyokka mwe mufaayo ku ki abaana bammwe kye bakola mu basindika ebweru bazannye? Kiri ku nsonga ku ki ekivaamu gy'oli? Oba bazannya teppo, oba bazannya weekweke nkukwekule, oba kwefuula kye batali? Nedda, si nsonga, kubanga okimanyi bulungi ddala obatadde mu butonde obwo bw'ogamba nti bwa mukwano era bulungi gye bali. Nga bwe kisuubirwa, akaseera konna ojja kusaba baleme kwerumya, era we bakikola ojja kubeerawo okubayamba, okubawonya, okubakkiriza okuwulira nga bali bulungi nate, babeere basanyufu nate, basobole okugenda okuzannya nate olunaku olulala. Oba bazannye weekweke nkukwekule, oba bazannye kwefuula, tebijja kubeera nsonga gy'oli olunaku oluddako yadde. Ojja kubagamba nga bwe kisuubirwa mizannyo ki ejja ettabbu okuzannya, naye ate tosobola kulemesa baana kukola bintu bya ttabbu. Si buli kiseera, si lubeerera, si mu buli kaseera okuva kati okutuusa okufa. Omuzadde omugezi oyo yamanyi kino, naye omuzadde talekera kufaayo ku ki ekivaamu. Kino kye kirongo ekikontana, obutafaayo ku nkola wabula okufaayo ennyo ku ki ekivaamu. Ekyo kyefaananyiriza kumpi okunnyonnyola ebibiri ebikontana ebya Katonda. Kyokka ate Katonda mu byaddala tafaayo yadde ku ki ekivaamu, si ekivaamu ekisemberayo ddala. Kino kiri nti ekivaamu ekisembayo kyakakasibwa, era kuno kwe kulimbibwa okw'amaanyi okw'omuntu mbu ekinaavaamu mu bulamu kiri mu kubuusibwabuusibwa, kiri mu kubuusabuusa ku kinaavaamu ekisembayo, kye kitonze omulabewo asinga nga ye kutya. Kuba w'obuusabuusa ekinaavaamu, oteekeddwa okubuusabuusa omutonzi, oteekeddwa okubuusabuusa Katonda, era w'obuusabuusa Katonda oteekeddwa okubeera mu kutya era n'okulira nga azizza omusango obulamu bwo bwonna. Bw'oba obuusabuusa ebigendererwa bya Katonda era n'obusobozi bwa Katonda okuleetera kino ekinaavaamu ekisembayo okutuukawo, olwo olisobola otya okukakkana? Mu mazima olisobola otya okufuna eddembe? Kyokka ate Katonda alina amaanyi gonna okwenkanya ebigendererwa n'ebivaamu. Tosobola era tojja kukkiririza mu kino newankubadde ogamba nti Katonda alina amaanyi gonna, era n'olwekyo oteekeddwa okutonda mu kuteebereza kwo amaanyi ag'enkana Katonda, osobole okufuna engeri gy'okasuka eri ekigendererwa kya Katonda. Era mutonze mu nsomesa zammwe ekitonde kye muyita Sitaani. Muteebereza n'oteebereza nga Katonda ali mu lutalo n'ekitonde kino. Mulowooza nti Katonda agonjoola ebizibu mu ngeri gye mukolamu. Eky'enkomerero muteebereza nga Katonda bayinza okumukuba mu lutalo luno. Bino byonna nga biva mu kusalawo kwammwe okubuusabuusa Katonda. Naye ate singa mukoze okusalawo okupya, kyekyandibadde kivaamu? Nkugamba kino, wandibadde nga Buddha we yali, nga Yesu we yali, nga buli mutuukirivu gwe weegombesa. Kyokka nga kumpi ku buli batuukirivu abo abantu tebandikutegedde, era we wagezaako okunnyonnyolwako okw'eddembe, essanyu lyo ery'omu bulamu, essanyu lyo ery'omunda, baawuliriza ebigambo byo naye tebaawulira.
bagezaako okuddamu ebigambo byo naye nga babigattako. Bayinza okwewuunya osobola otya okubeera ne kye batasobola kufuna, ate olwo ne bamera obujja mu bbanga ttono bajja kufuna obusungu, era mu busungu bwabwe bajja kugezaako okukukakasa nti gwe atategeera Katonda, era bwe balemererwa okukuyiza okuva ku ssanyu lyo bajja kwagala okukulumya. Bungi obusungu bwabwe bwe bujja okuba, era bwe wabagamba nti ekyo si nsonga, nti n'okufa tekuyinza kuyingirira ssanyu lyo yadde okukyusa amazima go, awatali kubuusabuusa bajja kukutta. Olwo bwe balaba eddembe ly'okkirizaamu okufa bajja kukuyita omutuukirivu era baddemu okukwagala nate. Kuba kiri mu butonde bw'abantu okwagala ate ne basaanyaawo, ate ne baagala ekyo kye batwala ng'ekyamakulu. Naye lwaki ekyo tukikola? Ebikolwa by'abantu biteekebwamu amaanyi okuviira ddala ku ntobo n'empulira bbiri, okutya oba omukwano. Mu mazima waliyo empulira bbiri zokka, ebigambo bibiri byokka mu lulimi lw'omwoyo. Bino bye bikonta n'ebikomerayo eby'obutafaanagana okusinga kwe natonda bwe nnali nkola ensi, kw'ossa n'ensi yammwe nga bwe mugimanyi leero. Buno bufo bubiri, entandikwa n'enkomerero. Ekyo ekikkiriza enkola gye muyita oluganda oba kiyite relativity okubeerawo. Awatali bufo buno obubiri, awatali bifo bino ebibiri ku bintu, tewali kirowoozo kirala kyandibaddewo. Buli kirowoozo ky'omuntu kw'ossa buli kikolwa ky'omuntu kyesigamye ku mukwano oba kutya. Teriiyo kirala kizzaamu maanyi mu muntu, era ebirowoozo byonna ebisigadde biva mu bino ebibiri. Biri bubeezi ngeri ndala. Kunyoolebwa kw'ekintu kye kimu. Lowooza ku kino ojja kukiraba nti kituufu. Kino kyempise ekirowoozo ekiwagira kibeera kirowoozo kya mukwano oba kutya. Kino kye kirowoozo ekiri emabega w'ekirowoozo, kye kirowoozo ekisooka, ge maanyi agasinga omugaso, ge maanyi agatandikirwako agavuga injini y'omuntu ey'obumanyirivu. Era eno yengeri batya enneeyisa y'omuntu gy'ekola omanyirivu obw'eddamu oluvannyuma lw'obumanyirivu obw'eddamu. Y'ensonga lwaki abantu baagala oluvannyuma ne basaanyaawo, oluvannyuma ne baagala nate. Lubeerera wabaawo okwewuuba okuva ku mpulira emu okudda ku ndala. Okwagala kuweerera okutya, kuweerera okwagala, kuweerera okutya. Era ensonga esangibwa mu kirimbo ekisooka. Ekirimbo kye mutwala ng'amazima ku Katonda, mbu Katonda teyeesigika, mbu omukwano gwa Katonda tegwesigamika, mbu Katonda okukukkiriza kuliko obukwakkulizo, mbu ekivaamu ekyenkomeredde kibuusibwa. Kuba bw'oba tosobola kwesigama ku mukwano gwa Katonda okubeerawo akaseera konna, ku mukwano gwani kw'oyinza okwesigama akaseera konna? Bwe kiba nti Katonda addayo era n'avaawo otakola bulungi, omuntu obuntu naye taakole bw'atyo. Era n'olwekyo kiri mu kaseera ako weeyatulira omukwano gwo ogusingayo, w'olamusiza ku kutyako okusingayo. Kuba ekintu ky'osooka okweraliikirira oluvannyuma lw'okugamba nkwagala, nti oba naawe bagenda kukikugamba, ate okiwulira nga kikkomeddewo, ate ne weeraliikirira amangu ago nti omukwano gwe waakazuula ogenda kugufiirwa. Olwo ebikolwa byonna bifuuka ekikolwa ekyanukula ekikolwa okulwanyisa okufiirwa, nga era we munoonya okulaba nga temuviibwako Katonda. Kyokka singa wali omanyi gwe ani, nti gwe musufu asingayo, obw'enjawulo asingayo, ekitonde ekisingayo, Katonda kye yali atonze, tewanditidde lubeerera. Kuba ani ayinza okugaana obusufu obw'ebyewuunyo? Yadde ne Katonda tasobola kuzuula nsobi mu kitonde ng'ekyo. Naye tomanyi gwani, era olowooza oli katini nnyo, era wajjawo ekirowoozo ku ngeri gy'otali musufu okuva eri abantu, ekigambo kyabwe ky'otwala ku buli kimu, okuva ewa maama ne taatawo. Bano be bantu abasinga okukwagala. Nga lwaki baba bakulimba? Ate be bagambye nti oli kino era tobeera kino? Tebakujjukiza nti olina kulabibwa si kuwulirwa? Tebakuwalabudde mu buseera bumu obw'essanyu lye erisinga? Era tebakuwagidde
osuula eri ebirowoozo byo eby'ekiralu. Buno bwe bubaka bw'ofunye era tebutuukiriza bipimo, era n'olwekyo si bwe bubaka okuva ewa Katonda. Bisobola okubeera nga byava kuba bivudde mu bakatonda bo ab'oku nsi. Mazima baali bazadde abaakusomesa nti omukwano guliko obukwakkulizo. Owulidde obukwakkulizo bwabwe emirundi mingi, era obumanyirivu bwe bumu bwe mutwala mu nkolagana zammwe ez'omukwano. Obumanyirivu bwe bumu bwe muleeta gye ndi. Okuva mu bumanyirivu buno mwe mujja okunnyonnyola ku nze. Okusinziira mu mwango guno mwe mwogerera amazima gammwe. Katonda ye Katonda ayagala bwe mugamba, naye ate bwe mumenya amateeka ge ajja babonereza n'okugobebwa okw'olubeerera kw'ossa n'okunyigirizibwa okutalikoma. Kuba tofunyeeko obumanyirivu bw'okugobebwa abazadde bo, tomanyi bulumi bw'okunyigirizibwa kaabwe. Batya olwo woyinza okuteebereza gye kiyinza okuba ekyawufu ku nze. Weerabidde kibeera kitya okwagalwa awatali kakwakkulizo. Tojjukira bumanyirivu bw'okwagala kwa Katonda, era kyova oteebereza okwagala kwa Katonda we kulina okubeera nga osinziira ku ki ky'olaba ku mukwano mu nsi. Omulisizza omulimu gw'omuzadde ku Katonda, era n'olwekyo muvuddeyo ne Katonda alamula era agaba ebirabo oba ebibonerezo ng'asinziira ku ngeri gy'awulira ku ki ky'obadde okola. Naye eno y'engeri ennyangu ey'okutunuuliramu Katonda nga mwesigamye ku bye musoma. Tekirina kye kinnyonnyola ku nze kye ndi. Oluvannyuma lw'okutonda enkola y'ebirowoozo ku Katonda nga mwesigamye ku bumanyirivu bw'omuntu mu kifo ky'amazima g'omwoyo, oluvannyuma ne mutonda embeera eno yonna ku mukwano. Eno embeera eyeesigamye mu kutya erina omulandira mu kirowoozo ekijjudde okutya. Katonda ajjudde okuwoolera. Ekirowoozo ekiweerera kikyamu, naye okugaana ekirowoozo ekyo kuba kukyankalanya kusomesa kwammwe kwonna ku Katonda. Ate okusomesa okupya okuyinza okudda mu kifo ky'okwo kwandibadde mu mazima kwe kusumulula kwammwe. Temusobola kikkiriza, kubanga ekirowoozo kya Katonda atalina kutiibwa, atajja kulamula, era atalina nsonga ya kubonereza, aba musufu nnyo okwaniriza ne mu kutegeera kwammwe ku ani era Katonda kye ki. Eno embeera y'omukwano eyeesigamiddwa mu kutya ejjudde mu bumanyirivu bwammwe obw'omukwano, era amazima ye gitonda. Kuba temukoma ku kweraba nga abafuna omukwano ogulimu obukwakkulizo, era mweraba nga mugugaba mu ngeri y'emu, era ne we mubeera nga mugukomezza ne mudda emabega ne muteekawo obukwakkulizo, ekitundu ku mmwe kikimanyi nti ogwo si gwe mukwano ogwa ddala. Nakati mulabikanga abatalina maanyi kukyusa ngeri gye mugugabamu. Muyize mu ngeri enkalubo bwe mugamba, era mujja kuba musiraanye singa mwereka nga muli banafu nate. Kyokka eky'amazima kiri nti mugenda kubanga musiraanye singa temukyusa. Ensobi zammwe ku birowoozo ku mukwano we mweremeseza okufuna obumanyirivu ku mukwano mu butuufu bwagwo, n'olwekyo era we mwesiraanyiza obuttali mumanyako ng'amazima ddala wendi paka nga mukikoze, kuba temulisobola kuŋŋaana lubeerera, era akaseera kaffe okuddiŋŋana kajja kutuuka. Buli kirowoozo ky'omuntu, ekigambo oba ekikolwa kisinziira mu mpulira emu oba endala. Temulina kyakusalawo ku kino, kubanga tewaliiwo kirala kye muyinza okulondako, naye ate mulina okusalawo okutali kwa buwaze ku ki ku bino ky'olonda. Okireetera owulikikanga ekyangu, kyokka ate mu kaseera ak'okusalawo okutya kuwangula emirundi mingi nnyo. Lwaki kiri bwe kiti? Wasomesebwa okubeera mu kutya. Ogambiddwa ku kuwonawo kw'oyo asinga okuba fiiti, kussa n'obuwanguzi okubeera eri oyo asinga amaanyi, n'okufuna okubeera eri oyo asinga amagezi. Kitono nnyo ekyogerwa ku kitiibwa ky'oyo asinga omukwano, kati olwo n'ofuba okubeera asinga okuba fiiti, asinga amaanyi, asinga amagezi mu ngeri emu oba endala, era we weeraba nga oli wansi wa kino mu mbeera yonna, otya okufiirwa, kuba ggwe wagambibwa nti okubeera ekitonoko kuba kufiirwa, era nga bwe kisuubirwa olonda ekikolwa okutya kye kuwagira, kuba ekyo kye wasomesebwa
naye ate nkusomesa kino olonda ekikolwa omukwano kye guwagira olwo lwojja okukola ekisinga okuwonawo, olwo lwojja okukola ekisinga okuwangula, olwo lwojja okukola ekisinga okufuna, olwo lwojja ofuna obumanyirivu mu kitiibwa ekijjudde ku kiddala ky'oli era ani gw'osobola okubeera. Okusobola okukola kino oteekeddwa okussa eri okusomesebwa kwo okulungi naye okukyamu okw'abasomesa bo ab'ensi, era owulirize okusomesa kw'abo amagezi gaabwe agava mu nsolo endala. Abo abasomesa bangi mu mmwe era babaddengawo, kuba sijja kubalekanga nga temulina bajja kubaluŋŋamya babasomese babawabule kussa n'okubajjukiza ku mazima gano. Kyokka omujjukiza asinga si mulala ali ebweru wabula eddoboozi mu ggwe. Kino kye kikozesebwa kye nsooka okukozesa kuba kye kisinga obwangu. Eddoboozi munda ly'eddoboozi eddene mwe njogerera kuba kye kisinga okukubeera okumpi, ly'eddoboozi erikugamba oba ebirala byonna bituufu oba bulimba, kituufu oba kikyamu, kirungi oba kibi nga mu binnyonnyodde. Kye kipima ekitegeka ekkubo, ekigoba ekkubo ly'emmeeri, ekikulembera olugendo singa oba okikkiriza. Ly'eddoboozi erikugamba katikati oba ebigambo byennyini by'osoma bigambo bya mukwano oba bigambo bya kutya. N'ekipimo kino w'otegeerera oba bye bigambo ebirina okuwulirizibwa oba ebigambo eby'okuvaako. Wagambye nti bwe nnonda ekikolwa omukwano kye guwagira olwo lwenja okumanya mu kitiibwa ekijjudde nze ani era ani gwe nsobola okubeera. Osobola okugaziya ku ekyo? Omugaso gw'obulamu gwonna guliyo gumu gwokka, era guli nti ku lwaggwe na buli kimu ekiriwo okumanya mu bumanyirivu ku kitiibwa mu bujjuvu bwakyo. Ekirala kyonna ky'oyogera, ky'olowooza oba ky'okola kikolera mugaso ogwo. Teriyo kintu kirala omwoyo gwo kye gukola era teri kirala omwoyo gwo kye gwagala kukola. Ekyekyewunyo ky'omugaso guno kiri nti tegukoma. Okukoma kuba kutangira era ekigendererwa kya Katonda tekirina nsalosalo ng'eyo. Singa wajjawo akaseera mu beemanyira mu kitiibwa kyo mu bujjuvu, ojja mu kaseera ako amangu n'embiro okuteebereza ate ekitiibwa ekisingako eky'okujjuzibwa. Buli we weeyongera okubeera era osobola okweyongera era ekyo ky'osobola okufuuka. Ekyama ekiri ku ntobo kiri nti obulamu si nkola ya kuzuula wabula enkola y'okutonda. Toli mu kwezuula wabula oli mu kwetonda bupya. N'olwekyo noonya obutazuula gwani, noonya okusalawo ku ani gw'oyagala okubeera. Wali abagamba nti obulamu ssomero, nti tuli wano okusoma emisomo egimanyiddwa, mbu bwe tumala ne tutikkirwa awo tuba tusobola okugenda mu maaso nga tetukyasibiddwa n'omubiri. Kino kituufu? Ekyo kye kimu ku bitundu mu kusomesa kwammwe okwesigamiddwa mu bumanyirivu bw'omuntu. Obulamu si ssomero? Nedda. Tetuli wano kusoma misomo? Nedda. Kati lwaki tuli wano? Kujjukira era okuddamu okutonda gwe ani. Nkugambye n'enkiddiŋŋana nate tonzikiririzaamu, naye ekyo kiri bulungi nga we kiri. Ku lw'amazima w'oteetonda nga w'oli ekyo tosobola kukibeera. Kale ombuzeeko katudde ku kano akatundu k'essomero, mpulidde omusomesa ng'atugamba nti obulamu ssomero. Mazima neekanze nnyo okuwulira ekyo. Essomero kye kifo gy'ogenda we wabaawo ekintu ky'otamanyi, ekyo ky'oyagala okumanya. Si kye kifo gy'ogenda we kiba ng'ekintu okimanyi era oyagala bwagazi kwemanya mu bumanyirivu ku kumanya kwo. Obulamu nga bwe mubuyita gwe mukisa gwo okumanya mu bikolwa ebyo by'omanyi mu birowoozo. Teweetaaga kuyiiya kintu kyonna okukola kino. Kye weetaaga kyokka kwe kujjukira ebyo by'omanyi era obikolereko. Sikakasa nti nkitegeera. Katutandikire wano. Omwoyo gwo gumanyi byonna ebiriyo eby'okumanyaako akaseera konna. Teri kikwekweddwa gye guli, teri kitamanyiddwa. Kyokka okumanya tekumala. Omwoyo gunoonya obumanyirivu. Osobola okwemanya nti oli mugabi okuggyako ppaka nga okuza ekintu ekiraga okugabirira. Tolina kirala kyonna okuggyako ekirowoozo.
osobola okwemanyanga ow'ekisa okuggyako nga olaze omuntu omu ekisa tolina kirala kyonna wabula ekirowoozo ku ggwe kwe kwagala kw'omwoyo kwokka okukyusa ekirowoozo kyagwo eky'amaanyi kifuuke obumanyirivu bwagwo obw'amaanyi paka ng'ekirowoozo kifuuse obumanyirivu ekyo kyonna ekibaawo kuba kuteebereza mbadde nteebereza ku nze okumala ebbanga ddene nnyo okusinga nze naawe we tusobola okujjukira awamu ddene nnyo okusinga emyaka gy'ensi eno likubiseemu emyaka gy'ensi eno olaba olwo engeri gye bulimu obupya omanyirivu bwange ku nze omuliriza nate omanyirivu bwo ku ggwe ye kankinnyonnyolebwe nti mu ntandikwa ekyo ekiri kyokka kyekyaliwo era tewaaliwo kintu kirala kyonna kyokka ekyo kyonna ekyaliwo kyali tekisobola kwemanya kubanga ekyo kyonna ekyaliwo kye kyonna ekyaliwo era tewaali kintu kirala era n'olwekyo ekyo kyonna tekyali kuba we watabaawo kintu kirala ekyo kyonna ekiriwo tekiba kino kyekiri tekiri ekisinga abatabanguzi by'ebyekusifu kye baakoonangako okuviira ddala mu ntandikwa y'obudde kati ekyo kyonna ekiriwo kyamanya nti kye kyokka ekyaliwo naye kino kyali tekimala kuba kyali kikoma kwemanya bwemanya mu birowoozo obusuffu bwakyo si mu bumanyirivu kyokka obumanyirivu ku kyo kyekyali kyagala okumanya kiwulikika kitya okubeera omusuffu ennyo neera ekyo kyali tekisoboka kubanga n'ekigambo kisuffu kigambo kya kipimo ekyo kyonna ekyaliwo kyali tekisobola kumanya kiwulikika kitya okubeera omusuffu okuggyako nga ekyo ekitali kizze awo batali ekyo ekitali ekyo ekiri tekiba bino obitegeera ndowooza genda mu maaso kale ekintu kyokka ekyo kyonna ekiriwo kyekyali kimanyi nti tewaali kintu kirala kyonna era n'olwekyo kiyinza era kijja obutalyemanya nga kisinziira awantu awamu wabweru waakyo awantu awo tewaaliwo wantu wamu wokka aw'okulabirako bwe waaliwo era kyekifo kyokka munda ekyo ekiri tekiri nze si nze neera ekyo kibuli kimu kyalonda okwemanya okuyita mu bumanyirivu bwakyo amaanyi gano agatalinaamu kirala kyonna agatalabwanga agatawulirwangako agateetegerezebwangako era n'olwekyo agatamanyiddwa mulala yenna maanyi malala galonda okufuna obumanyirivu ku go nga we gaali obusuffu obuwugirwako obwo bwe gaali okusobola okukola kino kyamanya kyetaaga okukozesa ekyokulabirako munda kyalowooza bulungi mu butuufu nti buli kitundu ku kyo kyali kyetaaga okubeera akatonoko okusinga ku kinene era nti singa kyeyawuzaamu bweyawuza ne kidda mu butundutundu buli katundu nga katini ku kinene kiyinza okutunula emabega ku kyo ekisigadde olwo ne kiraba obusuffu olwo ekyo kyonna ekyaliwo kyeyawuzaamu ne kifuuka mu kaseera kamu ak'essanyu ekyo ekiri kino n'ekyo ekiri ekyo ku mulundi ogusooka kino nakiri byabaawo nga biri wala nnyo ku kinnaakyo era neera byombi byabaawo omulundi gumu nga byonna we byakola ebitali kitegeeza ebintu bisatu amangu ennyo byabaawo ekyo ekiri wano n'ekyo ekiri wali kw'ossa n'ekyo ekitali wano oba wali naye ekiteekeddwa okubaawo okusobozesa wano na wali okubaawo ekyo ekitali kyekiwanirira buli kimu ekyo ekitali bbanga kyekiwanirira ebbanga ekyo kyonna ekiwanirira ebitundu kino osobola okukitegeera oli mugoberera ndowooza ndi mazima kkiriza oba gaana okozesezza ekyokulabirako ekirungi kyenva ndowooza nti kino nkitegeera ngenda kgenda mu maaso kati kino ekitali kintu kyonna ekiwanirira ebintu byonna kyekyo abantu abamu kye bayita katonda kyokka ate ekyo si kituufu mu ngeri endala kuba ekyo kiba kitegeeza nti waliyo ekintu katonda ky'atali
kaŋŋambe buli kintu ekitali kintu kyonna, naye ate nze bintu byonna ebirabika n'ebitalabika. N'olwekyo kuno okunnyonnyolwa ku nze nga ekitalabwanga ekisingayo ekitali kintu kyonna oba ebbanga wakati, okusingira ddala okunnyonnyola ku Katonda okuva mu buvanjuba, si kituufu kusinga okunnyonnyola ku Katonda okuva ebugwanjuba, nga Katonda ye ebyo byonna ebirabwako. Abakkiriza nti Katonda y'ebyo byonna ebiri n'ebyo byonna ebitali, be bo okutegeera kwabwe okutuufu. Kati mu kutonda ekyo ekiri wano n'ekyo ekiri wali, Katonda yakireetera Katonda okubeera nga yeemanya. Mu kaseera k'okubwatuka okw'amaanyi nga kuva munda, Katonda yatonda embeera y'ekipimo, ekirabo eky'amaanyi Katonda kye yali yeewadde. Kitegeeza oluganda kye kirabo Katonda kye yali akuwadde. Ensonga ey'okwogerako mu bulambulukufu oluvannyuma. Okuva awatali kintu kyonna mwe mwava buli kimu. Omukolo gw'omwoyo okwataganira ddala ne bannasayansi bammwe kye bayita Big Bang Theory, nga ebitundu byonna bigenda mu maaso obudde bwatondebwa, kuba ekintu kyasooka okubeera wano ate ne kibeera wali, era n'ekiseera kye kyatwala okuva wano okudda wali kyali kisobola okupimibwa. Nga ebitundu byakyo ebyo ebirabwako byatandika okwemanya mu butonde, oluganda ku binnaabyo n'ebitundu ebitalabwako nabyo we byakola. Katonda yamanya nti ku lw'omukwano okubeerawo era okusobola okwemanya nga omukwano ogutuukiridde, ekikontana nagwo kyalina okubaawo nakyo ekikontanira ddala omukwano. Ekyo kyonna omukwano kye gutali, ekyo ekiyitibwa kati okutya. Mu kaseera okutya kwabeerawo, omukwano gwasobola okubeerawo ng'ekintu ekisobola okuwulirwa. Kiri mu kutonda kwa bino ebibiri ebitafaanagana wakati w'omukwano n'ekigukontana eky'abantu kye bategeeza mu kusomesa kwabwe okw'enjawulo ng'amazaalibwa g'ekibi, okugwa kwa Adamu, okwewaggula kwa Sitaani n'okweyongerayo. Nga bwe musazeewo okufuula omukwano ogutuukiridde nga ekintu kye muyita Katonda, era bwe musazeewo okufuula okutya ekintu kye muyita Sitaani. Abamu ku nsi bataddewo emisomo egiyolesa ddala ku mukolo guno guweddeyo mu bufaananyi obw'okulwanagana kw'ossa n'entalo, abajaasi bamalayika n'abalwanyi ba Sitaani, amaanyi g'ekirungi n'ekibi, ekitangaala n'ekizikiza. Essomo lino kubadde kugezaako kw'omuntu okwasooka okugezaako okutegeera era n'okugamba abalala mu ngeri gye basobola okutegeera ekintu ky'ensi ekyatuukawo eky'omwoyo gw'omuntu kye gumanyi obulungi, kyokka ate endowooza kye tasobola kutegeera. Mu kuleetera ensi okubeera ekintu ekyeyawuddemu ekiringa ye, Katonda yakola okuva mu maanyi gokka gokka ebyo byonna ebiriwo kati, byombi ebirabwa n'ebitalabwa. Mu bigambo ebirala, ekyo kitegeeza ensi erabwako si ye yokka eyatondebwa, naye n'ensi etalabwa yadde okukwatibwako. Ekitundu kya Katonda ekyokubiri, ekyo ekikola ekya nze si nze, nakyo kyayabika mu butundutundu obutabalika nga butono okusinga ekiramba. Buno obutundu bw'amaanyi bwe muyita emyoyo. Mu nsomesa ezimu ez'eddiini zammwe kigambibwa nti Katonda Taata yalina abaana be ab'emyoyo bangi. Kino kitambula n'obumanyirivu bw'omuntu ku bulamu okwekubisaamu. Kirabika nga y'engeri yokka abantu gye basobola okutegeezebwa okubeerawo okw'ekibwatukira okw'emyoyo egitabalika mu bwakabaka bw'eggulu. Mu mbeera eno obubaka bwammwe obw'okuteebereza kw'ossa n'engero tebiri wala nnyo n'amazima ag'enkomeredde ku lw'emyoyo egitakoma egikola nze okummalayo mu kutegeera okw'ensi b'abaana bange. Omugaso gwange ogw'obwakatonda mu kweyawuzaamu gwali gwa kutonda ebitundu ebimala nze okusobola okwemanya mumanyirivu nga omutonzi, era ekyo kwe kutonda. Era n'olwekyo nawa obutonde bwange obutabalika eri abaana bange bonna ab'omwoyo, amaanyi ge gamu okutonda nga nze ge nnina ng'ekiramba. Kino kyekyo bannaddiini bammwe kye bategeeza we bagamba nti
watondebwa mu kifaananyi n'okufaanana Katonda. Kino tekitegeeza ng'abamu we bagambye nti emibiri gyaffe egirabwako gifaanagana mu ndabika. Newankubadde Katonda asobola okufuna enfaanana yonna Katonda gy'ayagadde ku lw'omugaso ogumu. Kitegeeza nti tuli ekintu kye kimu, tukolebwa mu kintu kye kimu, tuli ekintu kye kimu, ebirungo n'amaanyi byonna byonna bye bimu, kw'ossa n'obusobozi okutonda ensi erabwako okuva mu mpewo. Omugaso gwange mu kutonda ggwe, omwana wange ow'omwoyo, gwali gwa kwemanya nga nze Katonda. Sirina ngeri ndala yonna okuggyako okuyita mu ggwe. Kitegeeza kisoboka okugamba era kikoleddwa emirundi mingi nti omugaso gwange gy'oli guli nti ggwe okwemanya nga yenze. Kino kirabika ng'ekyangwe ennyo, kyokka ate kijjamu obungodiira, kubanga waliyo engeri emu yokka gy'osobola okwemanya nga gwe nze, era kwe kusooka okwemanya nga gwe atali nze. Kati gezaako okugoberera kino, lwana okusigala ku mulamwa, kubanga bino byangu nnyo obutabitegeera. Oli mwetegefu? Ndowooza ndi. Kirungi, jjukira osabye okunnyonnyolwa kuno okulinze okumala emyaka, okusabye mu bigambo ebya bulijjo, si mu ngeri y'emisomo gy'enzikiriza oba emisomo gya saayansi. Ye, manyi kyembuzizza. Era nga woosabye era wojja okufuna. Kati okukuuma ebintu nga byangu, ŋŋenda okukozesa obubaka bwammwe obw'abaana ba Katonda nga entobo y'okutegeeragana, kubanga bwe bubaka bwe mutegeera obulungi era mu ngeri nnyingi tebuli wala nnyo. Kati katuddeyo ku batya enkola eno ey'okwemanya weerina okukola. Waliyo engeri emu gye nnali nnyinza okuleetera abaana bange bonna ab'omwoyo okwemanya nga ebitundu byange, era kwali kubagamba bugambi kino nakikola, naye ate olaba kyali tekimala eri omwoyo okwemanya nga gwo ye Katonda, oba ekitundu ku nze, oba abaana ba Katonda, oba abasika b'obwakabaka, oba olugero lwonna lw'oyagala okukozesa. Nga we mmaze okunnyonnyola, okumanya ekintu n'okumanya mu bumanyirivu bintu bibiri eby'enjawulo. Omwoyo gwali guyayana okwemanya na bumanyirivu nga nange bwe nnali. Okwetegeera mu birowoozo kyali tekimala gy'oli. Kyennava nkola entegeka, kye kirowoozo ekyasukkuluma byonna mu nsi yonna, era okukolagana okukyasinza obulungi. Ŋŋamba okukolagana kubanga mwenna mukirimu nange. Wansi w'entegeka gwe nga omwoyo gwokka gwokka walina okuyingira ensi eyali yakatondebwa. Kino kiri lwa kubanga ekirabwako y'engeri yokka ekusobozesa okwemanya mu bumanyirivu ekyo ky'omanyi mu birowoozo. Ate mu mazima y'ensonga lwaki natonda ensi erabwako okutandikira ddala, kw'ossa n'enkola y'Oluganda egitambuza n'ebitonde byonna. Kasita oyingira ensi erabwako, mmwe abaana bange ab'omwoyo nga musobola okwemanya mu bumanyirivu ku ekyo kye mwemanyiiko. Naye okusooka walina okumanya ekikontana. Okunnyonnyola kino mu ngeri ennyangu, tosobola kwemanya nga omuwanvu okuggyako era paka nga otegedde obumpi. Tosobola kufuna bumanyirivu ku kitundu ku ggwe ekyo ky'oyita ekinene okuggyako nga otegedde ekitono, okitwala mu magezi agasingayo. Tosobola kwefunako bumanyirivu nga ky'oli paka nga osisinkanye ekyo ky'otali. Guno gwe mugaso gw'Oluganda n'obulamu bwonna obulabwako. Kiri ku ekyo ky'otoli gwe mwennyini w'onyonnyolwako. Kati mu nsonga y'okutegeera esingayo, mu nsonga ya ggwe okwemanya nga omutonzi, tosobola kwemanya mu bumanyirivu nga omutonzi okuggyako era paka nga otonze, era tosobola kwetonda paka nga weetondolodde. Mu ntegeera olina okusooka obutabeera osobole okubeera. Ogoberera? Ndowooza. Sigala nakyo nga kirina okubeera. Tewali ngeri yonna eri ggwe obutabeera ani kw'ossa nakki ky'oli. Oli bubeezi ekyo, omwoyo omutonzi gwokka gwokka w'obaddenga era w'olibeera. Kati wakola ekintu ekisinga obulungi, weereetera okwerabira gwe ddala ani. Mu kuyingira ensi erabwako gwe wasuula eri okujjukira gwe ani. Kino kikusobozese okulonda okubeera ky'oli
mu kifo ky'okuzuukuka obuzuukusi nga oli mu lubiri kwegamba. Kiri mu kikola ky'okulonda eky'okubeera mu kifo ky'okugambibwa obugambibwa nti oli ekitundu ku Katonda ekyo ggwe kye weefunako omanyirivu nga ggwe akyerondedde wekka. Ekyo kye ki? Nakunnyonnyola Katonda kyali, kyokka oyinza otya okubaawo n'ekintu ky'okulondako ku kintu ekitalinaako kyakulondako? Gwe tosobola butabeera mwana wange ne woogezaako otya, naye osobola okwerabira. Oli obaddenga era olibeera lubeerera, ekitundu ky'obwakatonda ku bwakatonda obulamba, ekitundu ky'omubiri. Kyekyo lwaki ekikolwa ky'okuddamu okwegatta kiyitibwa okuzza ebitundu. Mu mazima gwe alondawo okujjukira gwe ddala ani, oba okwegatta awamu n'ebitundu eby'enjawulo ebibyo okumanya mu bumanyirivu ku ggwe wenna kwegamba nze. Omulimu gwo ku nsi n'olwekyo si kuyiga kubanga omanyi, wabula kujjukira ggwe ani, kw'osa n'okujjukira buli omu ye ani. Kyekyo lwaki ekitundu ekinene eky'omulimu gwo kwe kujjukiza abalala, ekyo kwe kuzza endowooza zaabwe, olwo basobole okuzza ekitundu nabo. Abasomesa b'omwoyo ab'ebyewuunyo bonna babadde bakola bukozi ekyo. Guno gwe mugaso gwokka kwegamba, omugaso gw'omwoyo gwo. It was 9th of October 1962 when the nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity and diversity, all on a mission to build a nation that would make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation, the grandchildren of the independence generation, and oh yes, the grandparents of the future generations. We must, within ourselves, find solutions, since our leaders don't seem to care for the next generation, but instead care for the next general election. But Bali kulobe nzito nge wabojiraba